oba oli mukyala ng'oli lubuto oba ng'ogenda kuzaala mukwano oba ng'omaze okuzaala sooka wekkakkanye Cindy alina kyabagamba. Ye mutabani wa Zari omukulu bw'atyo yalokose naye nga ne bya Shakib okubeera nga munnange bayekwanye ne Zari ebibuuzo byo bikyamubuuzibwa. Nabyo ebyokebera omusaayi gw'abaana ba Kafeero bikyalanda anti munnange n'omuyimbi Grenade bw'atyo yasuuze mu maziga oba yabadde ku live ng'ali mu maziga olwa okuzuula nti Kafeero naye taatawe. Bino byonna bigenda bbeerawo mu ddyo ya leero katubeere nga munnange tubiraba. The Union Media Hub ignites. Onoonya shades ez'akabi engumu ate nga mpangazi kambanjulire ba Baby Shades 256 banno mu kunyirira ye. Bano bagamba nti balina shades zonna ze bawetaga era bakugamba nti osobola bakubeerako ku TikTok oba ku Instagram okubeera nga munnange weerobozaamu ku shade gy'oyagala oba olina ekifaananyi kya shades gy'oyagala beera ng'okibaweereza ku nnamba eziri awo babeere nga munnange bakufunira shades oba nga bazidelivaringa wonna w'oba oli. Bano mukwano mu shades bakuguka era tobanga onoonya shades n'obeera nga munnange onoonya walala noonya ku Baby Shades 256 bakubireko obeere nga munnange weefunira ekyakabi ekisinga. Baby Shades 256 bagamba nti enhance your look. Mutabani wa Zari amanyikiddwa nga Pinto olunaku olwaleero akubye ebirayiro era nakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi mu bulamu bwe. Mukwano webale kubeera nga munnange weekumiddeko ku The Union Media Hub where we're all about marriage, faith and motherhood. Yes, tuba tutambula nga tukutuusaako byonna ebiba happenings ku social media nga bikwatagana ku bazadde ku baana awamu n'ebitambulidde mu kanisa sides eyo. Webale kubeera nga weekumiddeko nkusaba mukwano obeere ng'osubscribinga woba tonnaba naye nga oba wasubscribinga dda nkwebaza nnyo nnyini ddala. Webale kubeera nga munnange weekumiddeko wano. Nkugamba nti notification bell giteekeko nti buli kaseera bwenteekayo video obeere omu kwabo abasookera ddala okubeera nga munnange bagifuna ate ne video beera ng'ogimpera ka like obeere nga munnange otambuza akantu kano wonna wekalina okubeera nga katuuka. Yes, ntandikiddewo nga ngendedde ddala ku sides eno eza Zari mukwano ye Zari mutabani we omukulu Pinto alabise nga munnange yakkiriza mu Yesu ng'omulokozi we. Awo nno bazadde ne tugamba nti kongula kino si kyangu abaana tubakuza naye tetumanya kiki kye bagenda kuba bafuuka mu future kye bagenda kwagala. Amanyi ng'abalokole bo tebabaptizinga nga bakyali bato balinda omwana naakula n'abeera nga munnange asobola okwesalirawo nti munnange eddiini njikkiriza era bwatyo ne babeera nga bamubatiza mu bukulu. Though abakatoliki babatiza nga abaana bakyali bato ne babafunira ba god parents ne babeera nga munnange batambula mu ddiini we batyo naye wenjogerera tusanyuse nnyo okubeera nga munnange mutabani wa Zari bw'atyo alokose kubanga bo bano tujja kujjukwa nti baali basiraamu tata woono omwana yali musiraamu naye kati namusumba era obufaananyi nga bwemubulaba awo Zari ng'agamba mutabani we amusiima ng'agenze ku chaachi ng'amuyise pastor. Nkugambye lino nno ssanyu lya muzadde kubanga oba olaba mwana ng'atambula ku line entuufu lwakubanga abazadde abamu bwe baba nga basiraamu bayinza obutakkiriza abaana baabwe kubeera nga balokole naye ye Zari alese omwana we nabeera nga munnange akkiriza eddiini yonna bw'atyo nga bwagisazeewo. Tugamba nti kino kirungi nnyo ffe nga ab'esayidi zeno tumusanyukiddeko ne tumugamba nti mukwano webale kubeera nga okoze choice ennungi era munnange webale kubeera nga munnange bakubatiza bulambalamba. Naye nga wokimanyi era nga tunaba kuva ku Zari bw'atyo munnange mu wiiki eyaggwa yagenda nabeera nga wandika ekipapula ng'agamba mbuno ye n'omwami we Shakib babadde nga munnange bakoze ki baawukanye. Fana tutwagala baawukanye tutwagala kubibulira naye nga nkugamba nti Shakib abaddeyo alinayo ekikonde naye bamubuuziza ku bintu bya Zari ne bamugamba munnange bakukyaye biki bw'ati bw'alabise ng'addamu. Allow me to ask this, how are you doing emotionally? Zari posted you guys are not together. Are you okay? I'm married and I'm emotional okay and I'm handling everything as a grown man. Yeah. You're married? Yeah. Okay. Definitely we are. Mtu hata kama mtu hayuko na yeye ako na mtu ampati sio tunajua alisema hawako pamoja. Yeah. So to you the person that you have ni yule tunajua ama different person? What did you say? I asked. Oh. No, the same person I have is the same person I'm still having. Oh. Yeah. So should we expect her? That would be a surprise to me as well. Okay. Yeah. All right. If you're going to fight with Arrow Boy, do you feel Arrow Boy has done enough practice, enough for you? Yeah. So to me, 2 months is not enough for him to be ready. Yeah. I believe he has been training for only 2 months.
So he's not ready. I'm sorry about my nose. I have sinuses, Yeah. but I'm ready for the fight. Your prediction? Utamtoa Round number. I don't underestimate Araboy. He's a man, so definitely, and he's a Kenyan, so definitely he's strong and brave. But I believe I'm gonna win the fight. Yeah, I don't know how, but the win is mine. The belt, the Vurugu 2 belt is mine. Yeah, You're ready for it. I'm ready for it. Obi, Guys, Shakib is currently in Kenya. He arrived there today. He has a boxing match tomorrow. Now, the reporter who was interviewing him asked him about his divorce from Zari, and this is what he had to say. Let's have a listen. how are you doing emotionally? Zari posted you guys are not together. Are you okay? I'm married, and I'm emotional, okay, and I'm handling everything as a grown man. Yeah, You're married. yeah. Okay. So it means you guys are together. Definitely we are. I asked. Oh, the same person I have is the same person I'm still having. Oh, Yeah. so should we expect her? That would be a surprise to me as well. Okay. Guys, I do not know what Shakib did, but this man clearly loves Zari so much. So I don't know what's going on. Yo, guys, this is a difficult one, hey? Seems like Zari is done with the marriage, but Shakib is still out here fighting for his marriage. bwe bityo nno webiri saizi eyo naye nga tuvuddewo kaawo katulabe mwana muwala Cindy kyali mu kugamba mwe bamaama kati gwe obanga oli maama oli mukyala oli nakawere oli lubuto ogenda kuzaala sembera wano katono omanyi munange abakyala mugenda ne mubanga muli ku pressure kati banange maze okuzaala awe namala okuzaala nalabika nti akinabira kitya mbaletedde Cindy abeere nga munange abakakkanya ye Cindy munange bwati we yazaala kati myaka 3 naye waliwo yakola kosa ti olumu nabeera nga olubuto buluvuddeyo abantu batandika okumuvuma Cindy olubuto biki mukyala munnaffe atugambye munange tweweemu ku budde yekimutwalidde emyaka 3 okubeera nga munange addawo mu shape kakati gwe oba wakamala okuzaala oli mu myezi 2 otandise ate bannange olubuto luganya okuddayo ate biki mukwano wewe time ekiseera kituufu kijja kutuuka obeere nga munange osobola okubeera nga okola gym nga oba okola fasting bulungi ng'oba navudde ku bbeere obeere nga munange oddawo nenga webere give yourself grace wewe grace obeere nga munange kino ekintu ekitambuza mpola ba mukupapa wakaba muleeba osibye gata mukwano beera nga munange ekintu ekitambuza mpola toyita ku pressure ojja kumala oddewo mu kiseera ekituufu Cindy wono nga abagumya abakyala bagamba munange mukakane mwewe obudde shape mujja kumala mugiddemu nga mwana akuzeekuzeemu. I'm not surprised. And this comes from a lady whose body is cheap. So good to see you women out here. Now you guys know my youngest baby is 3 years old, yeah? My youngest baby is my son's called Desire, and he is 3 years old now. So that means that I've been on this journey for 3 years. Okay? So I was still in time to smell we know who they ain't a young camp, right? I started my weight loss journey, of course, to go to the gym. You guys have seen me working out. I love to work out. Yeah, so I work out all the time. At least 4 times a week I work out. Yes, munange mukyala abeera nga wekakanya weewa obudde mu kiseera kituufu otandike munne okubeera nga munange okola ku eyo weiti olabe nga munange oddawo ne tupapa nnyo ono olaba mbaletera bano baserebu bwammwe okubeera nga munange muyigamu ku bo tusobole okubeera nga muno ekibayamba nti munange ba influencer abantu abali influencer bwe mwagala okuwulira musooke mutegeere so temweteekako pressure ono kimutwalidde emyaka 3 okubeera nga munange addawo mu body shape so naawe topapa kujja mwana kubbererwa kubanga weight kiwa obudde obeere nga munange omwana omuyonsa bulungi mu kiseera kituufu then omale olyoka okola ki olabe ng'okola ku lubuto oba ku mubiri ogwo ogubaguze nga omaze okuzaala kati munange sobola kuvaano nga sinema kwogera ku DNA munange z'ensonga za DNA zitabuse oba zitambula nnyo nyini ddala mu Uganda mu nsi yattu
nabagamba wanene nti edda abaami bagambanga abakyala musonyiwe essimu z'abasajja biki essimu z'abasajja katungulu zijja bakaabya naye munange ennaku zino ensonga za DNA nazo munange enzibu ke katungulu k'abasajja gwemugambo gambi tugende ku DNA oli okukola byettabbu kubanga DNA ezisinga ezikoleddwa zivuddeyo nga munange omusajja alabika nga si ye taata ne ku saidi za Kafeero bwatu DNA nazo zigenda mu maaso sides eyo okulaba nga munange abaana bategeera oba kitaabwe ye Kafeero oba nedda naye mu byonna nga Grenade naye munange yavuddeyo nabira nga agamba yavaayo ko nagamba naye mutabani wa Kafeero naye yejjo yabadde ku live era bye bino byeyogeddwa ku live ku nsonga z'okwera nga munange mutabani wa Kafeero so katubibulire naye tulabe Grenade kyagamba ku nsonga y'okubeera nga munange oyo mbadde simumanyi naye ate kyansanyusizza muwulizi nabiwulidde namawulire neera mumwe mutuwa ebyo bimu tuba tetubimanyi era wajjanga waffe ate nze sirina buzibu ye ajja ku DNA era nja kusanyuka nnyo nga ze nga waawaffe banne empulu essanyu lijja kunzita era Katonda nyambe muleete nga waawo ffe tulinze bulinzi ki tulinze tetukyakaayana era ffe tusanyuka busanyusi newe bajja kati nga balinga baana 10 tegeeza Grenade official okuvayo n'ayogera bw'ati bwenga muganda wa Kafeero okyembrace sirina buzibu ndi musanyufu kati tekikyandya nze omuntu yenna ng'avudde ne sikyanyinga olw'ensonga wali kibadde kiyindya nga nemani kati buli omwana aba muntu wa Kafeero omwana wa Kafeero nga sina ng'ejje ngenda kukikolamu naye kati kinyanguyira gw'ogamba nti ndi mwana nga ng'oluma laboratory omwana kyogaye taata wange kati nze bino ebintu to be honest I'm being real nabitandika nsaaga ompulira nga just abantu ndaba banfuukidde ekiki ekizibu olwamala obyogera ne bigoyenga viral all my uncles started calling me nga banga naye gwe nno kyali mbyakusaaga oyo taatawo bana okunyumiza story mama wange Kafeero Kafeero nga teyavanga waffe jua mama wange yalina ebbali erya Ntonde okitegeera kunyumiza nali sibimanyi ebyaddala banga naye gwe ffe bulijjo tumanyi naye tetwagala kugamba nga tugenda kwonoona ebiki tuyinza okwonoona ebintu bya maamawo munange Kafeero ne mamange baali bwe bati nga gaya asula waffe anywera waffe nagaye mama nankubya nangamba togeza nowayo omusaayi weewaawo okufiira nengamba munaye nazudde taata wange era mu kyogamba wano weyagambira mbu nendya mundaga ebiwala ne bijja birigita nga atalina binaakiri akunya omugongo ebbanga mwe yafiira byennyini bw'oli reversing to your age it kind of makes sense to me. It applies to you, most welcome. Nze yomboozi yange ng'omuntu naye nze bwe nkitunuulira ate olwo oluguudo ffe tutandika odduyimba kati ne tugenda ne tulukuba ne tulowooza nti ffe tusooseeyo abo abasajja oluluguudo nga bwe tulutabaala nti ogenda eri Ntonde waliyo ssente ogenda ekinoni waliyo ssente ogenda ekyotera waliyo ssente ogenda e Masaka Central waliyo ssente ogenda mutukula ku boda waliyo ssente bwe bateera bwe kyali be bagulawo ezo ssente z'ebivulu ebyo kuba nti ne promota naye waalaba so eri Ntonde awo emirundi gye nkubye olwa Ntonde omwaka nkubayo emirundi 5 Kafeero tayinza kubanga yali takubangawo emirundi nga 10 omwaka